kugenda kunyaga minyago gyaba Quraishi ate nga n'eminyago egyo gyali gy'abasiraamu. Kijja kitya nti bwe baali basenguka okuva e Makka okugenda e Madiina basenguka ma dhahabu ma ashyaihim, tebagenda na bintu byabwe babireka. Kati Abaquraishi abashiriku ab'omu Makka batandikanga okukozesa ebyamaguzi by'Abawarabu abasiraamu Abaquraishi abasenguka nga babikozesa ne babitwala ne babisuubuza. Amma Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yawulira nti abasuubuzi bagenze okusiibula naye bali mu kkubo badda, n'agamba abasiraamu tubateege tubeere nga tubajjako ebyamaguzi byaffe. Amma hatha Kaab, wamma Kaab ono yali mu ba Ansaari, mu bataasa. Almuhimu ebintu bino byali tebimukwatako nnyo kubanga teyali mubasengusa abaleka ebintu byabwe wa eri, yadde nga byali bimukwatako mu mbeera ey'obusiraamu. Ate ekyokubiri, lam yuatabu ahad, Mukama waffe Nabbi Muhammad mu lutalo lw'e Badiri talina gwe yanenya. Ekisooka lwalimu okutya, mwalimu abamalirivu, mwalimu n'okutya ekintu ekitandika. Ojja otandikewo edduuka, olunaku lw'osooso liggulawo, oba otya wekweka eri mugundi oba tobitegeera. Kati n'olutalo olwalisooka mu busiraamu, mu'dhamu nnaas, abantu abali basinga obungi baali batya mu mbeera emu oba endala. Hatta jamaa Allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Hatta jamaa Allahu ta'ala, mu lutalo lw'e Badiri abantu ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuluma n'abasiraamu ne bagenda balwanirira ebintu byabwe okutuusiza ddala Allah tabaraka wa ta'ala we yabagatta wakati w'abasiraamu n'abalabe baabwe ala ghairi mi'adi, naye nga tewali ndagaano gye balaganye nti tujja kulwana. Bwe tuba se twelabidde entalo z'edda ebiseera ebisinga mwamalanga kukkaanya tugenda kulwana lunaku lwakumeka lwakusatu ku ssaawa mmeka 6 lutalo olugenda kuba lutya mubaraza, onaaveeyo n'onaaveeyo twekube tulabe ani asinga, oba lugenda kuba lutya tuyingire kiso ku kiso. Tutegerekeka entalo ezo muzimanyi, mutera okulaba ku firimu, entalo ez'ebika ebyo kakati bwe zabeerangawo. Naye no olutalo Allah yagatta abasiraamu n'abatali basiraamu nga tebaalaganye nti bagenda kukola ki, nga bagenda kulwana. Olutalo lw'e Badiri tutegereka ba ummati Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Agamba Kaab anyumiza Abdallah agamba walaqad shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallama laylatal aqaba. Ate ajjukiza mutabani we oba amunyumiza enti naliwo nze kennyini Kaabu n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama laylatal aqaba, mu kiro ekya Aqaba. Tuba tusomese mu P5 waliwo bay'atul aqabatul ula, bay'atul aqaba athani. Kati bay'atul aqaba al ula okuwera okwali mu kifo kye bayita Aqaba okwasooka mu busiraamu. Seeka okuwera okumanyi? Bwe bagamba okuwera okumanyi? Otuweeyo example. Seeka okumanyi? Sheikh okumanyi? Okuwera ebiseera ebisinga kutera nnyo ebigambo bingi, naye ebiseera ebisinga ebigambo ebyo olina okubyesigamako. Va kuno bayi'u y'Abaganda nfu, magulu nnyondo w'oligwa wendigwa lwafa mukaaba bukaabi temugenda ne babaziika namuki mu ntaana.
naye bayi'u ezedda zaali nga nkambwe nga bawera tugenda kukola kino tugenda kukola kino. Bay'atul aqabatul ula yasooka mu busiraamu, abasajja bajja kadima 12 bajja 12 eri mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bava Madiina. Kati abasajja abo bwe bajja eri mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne bawera gyali nti ya Rasulallah, wanga omubaka wa Katonda, ffe tuli beetegefu okubeera nga tukulwanirira jangwe waffe Madiina. ne baba nga Bakuraishi omubaka bakutabukidde baagala kutta, ffe tugenda kukulwanirira, tugenda kubeerawo. Subhanallah. Kati mu kuwera okwo okw'ekiko ekyo Ka'b bin Malik yalimu agezaako okukugirayo ebigambo ebimu oba ebirala, abikugirayo nti nabbi sallallahu alaihi wasallam talina lutalo yalwana okugjako nga nalulimu. Olw'etabuuki saagenda, olw'ebadiri saagenda, zentalo bbiri zatakola ki, zatagenda. N'atuwa ensonga lwaki teyagenda mu lwewa, mu lw'ebadiri, nti nabbi sallallahu alaihi wasallam talina gwe yanenya. Ate ekyokubiri, abasiraamu bamuhajiriina yuriduuna irahum, baali beetaaga byamaguzi byabwe, emigabo gyabwe gye basuubuzisa abatali basiraamu. Yensonga lwaki saagenda. Naye era nkujjukiza mutabani wange Abdallah, Ka'b yanyumya nti nabbi sallallahu alaihi wasallam nali naye mu kuwera okwasooka mu busiraamu nga abasiraamu b'omu Madiina bawera eri mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti bagenda kubeera nga balwana naye mu mbeera emu oba endala, bagenda kumuprotectinga mu mbeera emu oba endala. Tutegerekesa ba ummati Muhammadi hatta tawathaqna ala al-islam. Mu kuwera okwo twawera ne tukkaanya ku busiraamu, titugenda kubeera basiraamu, tugenda kubeera nga tukulwanira nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ka'b bin Malik anyumya, seeka akulira ebyokwaziina wano. Ka'b bin Malik anyumya ng'agamba nti wama uhibbu anna li biha mashhada badri, wama uhibbu anna li biha mashhada badri. Otawula Badiri luno balunyumyako nnyo. Bano ba Sheikh Ahmad balumanyi nti buli yalwana olw'Ebadiri Allah yamusonyiwa, mata akhara byalisembyayo kukola. Allah yali yabasonyiwa abantu abalwana olutalo lw'Ebadiri. Hatib bin Abi Balta'a yalwana naye alina ekintu kyeyakola ekyali ekinene mu suratul Mumtahina etuba tugisoma ezimu ku aya ezisooka. Abasiraamu bwe bagenda okulumba Makka, nga bagenda kugirumba, Hatib yawandiika ebbaluwa n'agiwa omukyala agitwale e Makka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah n'amutegeeza nti Hatib alina bagwawadde ebbaluwa agitwale e Makka. Naye funa abasahaba bamugobe bajja musanga mu kitundu bwe kiti. Era n'afuna abasahaba ne bagenda ne bamugoba omukyalo oyo Hatib gwe yali awadde ebbaluwa. Era ne bamusanga ne bamuggyako ebbaluwa, ebyali awo byali bingi, ne bagizza. Naye ebbaluwa eyo Hatib yali agiwandiise era teyeegaana. Fa arada Umar an yaqtulahu, Umaru nga womumanyi yagala n'okumuggyako omuki omutwe, ye yayitasaaga Umaru. Subhanallah. Ne nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba muleke. Naye Hatib yali yalwana olutalo lw'Ebadiri, kye yali akoze baada Allah singa oba obuzito bukiriko, oba oliawo Allah tabaraka wa ta'ala yandimujje mu kusaasira kwe, naye yamulekamu ate n'amusonyiwa mu mbeera emu oba endala. Kati abantu abalwana olw'Ebadiri Allah yabasonyiwa. Ne Ka'b bin Malik anyumya ng'atugamba wama uhibbu anna li biha mashhada badrin, nze saayagala nnyo kubeera mu abo abalwana olw'Ebadiri, basuhada b'Ebadiri. Era nze
tekyanyiganga nnyo singa babanga bayogedde ku bantu abalwana olw'ebbadiri nti bannaayo omuntu abeeraawo ne bamunyumiza ebintu. For example, fe gye twasomera no Sheikh Ahmad Masaka Nuuru, abasookayo banyumyanga ebintu ebyali ku Nuuru, n'obyegomba muli n'obyagala n'obyanga baadallah senga afe abaaliwo mu kaseera ako sikuwaana sikwewaana. neffe omwaka gwe twagenderamu gwali gwokya, twali twokya nga batusookayo nga newonyomyoddamu twali tubekolaki tubeewulira mu mbeera emu oba endala. naye banyumyanga embeera ze bayitamu banga tono wa kharaju ne bafuluma okugenda e Misiri. neffe nga tugenda kumalawo muddata ntawira ebbanga panvu ate batusuubize bingi. baadallah singa twakagenda Misiri gye twagenda 2018 kale ekyo si kyenjagala. naye Abdallah Kaabu Malik aganza olw'ebbadiri kyali tekinyiga nnyo ng'oli aloogeddeko. kyagamba nti wa inkana badru udhkara fi nnasi minha, yadde ebbadiri abantu gye baali basinga okwogerako ebirungi nti bannange abalwana olw'ebbadiri baafuna kino, bannange olw'ebbadiri lwalimu kino, bingi ebyali mu lw'ebbadiri Allah yabyeyingiramu n'ayituma zimalayika. abamu ku basahaba banyumya nti wayagalanga okugjako omuntu omutwe ogenda okutuuka nga talina mutwe, ya Rabbi ate gulazeewa nga malayika ekoze eki egutemye. tutegerekeka kati babinyumyanga n'okuba nga Allah yabasonyiwa abaalulwana, ebyo tebyanyiganga Kaabu bin Malik ezo nsonga nafu. anyumiza mutabani waayitibwani Abdullah. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ebyebadiri amaze binyumya lwaki teyagenda era tebimuluma. kakati atandika okutunyumiza lwaki teyagenda Tabuki, kubanga yatugambye teyalwana na Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. entalo zonna yazwana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako entalo mmeka bidi. olw'ebbadiri tumaze olulaba, tugenze kulwewa kulw'ettabuuki. kyagamba nti wakana min khabariya, ate agamu ku mawulire gange hina takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mu kaseera we nayawukana ne mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuuki, mutalo lw'ettabuuki ge gano. kangakuwe mwana wange n'atandika okunyumya. agamba anni lam akun qattun aqwa wala aysara minni, ndayira Allah lam akun qattun aqwa wala aysara minni, nali sibeerangako namaanyi n'obwangu bwe nali nnina mu kaseera ako. bwe gaba maanyi mu mubiri nali nga yina, bwe gaba maanyi mu byenfuna nali mbiyina, bwe buba bwangu nali mbuyina, buli kimu nali nkiyina, oba oliawo ekisobola okunnyingiza olutalo. bannaffe bituwulira abeetunuzaamu emmundu bamala kwekola ki? buli omu amala kulaga kyayinawo, sikyo seeka eyakatwegattako nti nze nina ebikompola, nina bino ne beekubamuuko ne beekubamuuko. emala okwekubamu oba oliawo nga balangira oluki olutalo. tutegerekeka kati lwaki basooka okubikola ebyo? buli omu alaba oba asobola, musajja alina kino, tukole kino, tugule kino, tugule kino, tugule kino. kati ne Kaabu anyumya nti nze wezigaba maanyi mubiri kuntu ladayi, nali nnina, bwe ziba sente nali nnina, we buba mwangu mu mbeera emu oba endala, byonna nali nnina. anyumiza mutabani we. hina takhallaftu anhu fi tilka alghazwa, mu kaseera we nayawukana ne mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu lutalo olwo. wallahi nali mbiyina, sente, maanyi, busobozi nali mbiyina. ekikulaga nti nali mbiyina, wallahi wano yalayira n'okulayira, ma jama'tu qablaha rahilataini qattun,
nali sikuŋŋaanyangako before that lutalo rahilatain ensolo bbiri qattun mu buwangaazi bwange bwonna nali sizikuŋŋaanyangako. Ekizampo kankuwa ennyanga kwe tuliko omulembe, obanga emabega eri obadde okuŋŋaanya fe ababeera mu byalo ngaobadde okuŋŋaanya ka pick up kamu nga kekajja mu kibuga kekajjirako amatooke n'otuuka ku levo ngaosobola okuŋŋaanya loole emmeka bbiri, kitegeeza Allah aba akoze eki, aba atongeddemu. Katika nti before that lutalo nali nkuŋŋaanyanga sente nina, naye mu kiseera lutalo lwe lwatuukirawo ate kyali kirala. Ma jamaatu qablaha rahilatain qattun, nali sikuŋŋaanyangako nsolo bbiri ne zijjula. hatta jamaatuhuma fi tilka alghazwa, okutuusa we nali nina obusobozi obuzikuŋŋaanya ne zijjula nenziwa mukama waffe nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ziyamba ku lutalo olwo. mu lutalo olwo byonna nali mbina, ayagala kujjirayo ekiraga nti yali ayina buli kimu, obusobozi yali abuyina. walam yakun rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yuridu ghazwa illa wadda bighayriha. walam yakun, teyalekayo mukama waffe nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama kubeera nga tutegeeza olutalo lwe tugenda okulwana okujjako ng'alugereeseza ku lulala. bwe yabayitanga nga bagamba tugenda mu lutalo nga tababuulira linnya lya lutalo lye bagendamu. yabagambanga bugambi nti zigenda kuddamu zaake nga bwe twali mu lwegundi, zigenda kuddamu zivuge nga bwe twali mu lwegundi. tegerekeka nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yayogeranga, Abdullah nyimiza mutabani we Kaabu, kubanga Kaabu ayinza obba yali muto mu kiseera ekyo oba nga ye tannaba kuzaalibwa. hatta kanat tilka alghazwa, era bwe kyali ne mu lutalo olwo yayita basahaba bonna fa akhbarahum, n'ababuulira nti abange zigenda kuddamu zivuge nga bwe zaavuga mu lutalo lwegundi. mukama waffe agenda kubanyumiza oba agenda kugamba basahaba. era Kaabu yaliwo ng'awulira, tiyagenda mu lutalo olwo, yaliwo ng'awulira. ate ekyokubiri yali mukwano gwa mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama. faghazaha rasulu sallallahu alaihi wasallama fi harrin shadid, mukama waffe nabbi muhammadi n'abeera nga yalwana olutalo olwo ne basahaba fi harrin shadid, mu mbeera ey'ebbugumu ery'amaanyi. era aya eri we yava, qul naaru jahannama ashaddu harra, bagamba omuliro jahannama gwe gusinga okwokya. eriyo basahaba abaleeta ebyekwaso, eriyo basahaba abananfuusi abayita mu basahaba nga babuulira obugambogambo. mulagawa kana akasana asobola okugenda okulwana, bogenda okulwanyisa bo bamanyi, abaruuma bamanyi, mbeera ebigambo ebyenjawulo. abamu ne batya akasana ne bakatunuulira, Allah n'abagamba naaru jahannama ashaddu harra, omuliro jahannama gwe gusinga okwokya singa abantu bakimanyi. kati nabbi muhammadi olutalo lw'e Tabuk yalwana fi harrin shadid, mu mbeera ey'ebbugumu ery'amaanyi. subhanallah. fastaqbala safaran ba'idan wa mafaza, nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ojjeeko ekyo ate baayolekera safaran ba'ida, olugendo lwali lwanvu, si bugendo gendo. wa mafazan, ate nga teri mazzi,
ate sizoni yakasana amazzi munagajjawa muve kugana agammwe gemuyina wano ku muzikiti gwammwe mwebaze Allah muve ku kituyina omulembe guno naye gali ag'abawarabu ab'ebiseera ebyedda ge batemizaako nembyafaayo ti basahaba baafa olw'embeera y'amazzi ng'aleese amazzi aleese ga muntu omu olw'okweyagaliza kw'abasahaba nga buli gebaga wooli munnange ali wooli munnange ali bubi aye ne bakyusa nti wooli munnange govuddeko wooli famaatu ne bafa amazzi ag'ekika ekyo ne bano tubeera we tuli ng'amazzi kituufu gabuze naye nga weegali oba oli awo sikyo gabawo nga gabuze naye nga obamu n'obudde obwo oba ebitaano byo ojja kufuna amazzi gaki g'okunywa tutegerekeka abali wano abampuliriza kati mukama waffe nabbi muhammadi we basimbula okugenda ne basahaba baali bagenda mu lugendo baida nga luwanvu wamafaaza ate nga teri mazzi wastakbala adadan kathira ate ekyo kiveeko ekyamazzi wabula baali bagenda kwolekera nga bagenda kulwanyisa adadan kathira ejjeddene abantu baali bangi be baali bagenda okulwanyisa tebaali batono abampuliriza kati webugatta ebyampuliriza oba toli munywevu n'ofuna omunanfuusa omulungi alina ekigambo osigala mu nju yo neweesibirayo ogamba siina gyendaga tutegerekeka abampuliriza fajalla lilmuslimina amrahum liyataahabu uhbata ghazwihim fajalla lilmuslimina amrahum abasiraamu ne babeera nga banywera ku nsonga yaabwe ne babeera nga baddayo liyataahabu uhbata ghazwihim babeere nga beteekerateekera olweteekateeka nga we beteekerateekerenga entalo zaabwe nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze obbagamba ti gye tulaga bangi gye tulaga teri mazzi gye tulaga eriyo ebintu ebyenjawulo wazibu abasiraamu abanywera ne banywera era ne bagenda ne beteekateeka nga we beteekerateekera entalo zaabwe bwekuba kwambala byambalo ne bambala ebyambalo ebyentalo bwekuba kukwata bisooba bitala ne babagala ebitala buli omu n'abiteekako bwekuba kufuna ensolo ne babeera nga bakola ki bafuna ensolo buli omu kwanaatuula fabadau rihlatihim ne batandikwa olugendo lwabwe subhanallah fa akhbarahum biwajhihim kuno mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yababuulira gye balaga kyatatelanga kubagamba omulundi ogwasooka nabbi sallallahu alaihi wasallama yabakuŋŋanya n'abagamba zigenda kuddamu zivuge nga bwe zaavuga bwe twali egundi mu kaseera k'okusiibula n'abagamba wa gye balaga era baali bagenda Roma nga bagenda kulwanisa bantu beewa be Roma era bawangula. Roma yaliko eyaffe, Roma yaliko eyaffe abasiraamu. Soma sababu nuzulu ya suratu Rum n'ezimu ku ayati eziri mu suratu Tauba ojja kutegeera nti twali b'amaanyi ne mumanyi ekyatusuula. Seeka mumanyi ekyatusuula mu Baroma, Abasipeyini, abaki okimanyi? Abasoma Asali Saidadi ya Uganda be bakimanyi be basomesa neri mu thanawi. Wallahi ekyatusuula mbu baali bakyala Madridiya, kiga Madrid kiri mu Lwarabu, Madridiya, Barcelona byali bibuga byaffe by'abasiraamu. Naye simanyi abakyala ne batuwamba, omanyi ffe munansonyiwa ntera si kwewaana. Ffe tetwasoma Saidadi ya Uganda ne Seeka Ahmad oyo. Era oyinza okumubuuza n'abula ng'omubuuza bigundi bitabitegeera. Ffe twasoma ye Misiri ate twagisomera mu Yugi. Tutegerekeka ba ummati Muhammadi. Kuno yababuulira wa gye balaga. Walmuslimuuna maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathir. Ekyamazima
n'abasiraamu baali bangi ku luno. Nabi sallallahu alaihi wasallam abasiraamu yali abawezezza nga bangi, si be bali abaali abatono nga mu ntalo z'e Badiri. Betusoma entalo z'e Badiri, abasiraamu baba baali 313. Abasiraamu baali around there, nga abatali basiraamu bali eri oba mu 3,000. Tutegerekeka? Subhanallah. Amakulu buli musiraamu yalina okulwanyisa abatali basiraamu bameka? Singa 10 mu lutalo lwewa olw'e Badiri. Tuli fenna naye mu lutalo luno abasiraamu ekyamazima nabo baali bangi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama dawa yali agikoze okumanya baali bangi. Wala yajmauhum kitabun hafiz, baali tebalina kitabo kisobola kubawandiika ne babeera nga bali mu kitabo kimu. Tugiyite tutya? Addiwan. Addiwan mu Luganda bwe tuwandiika abantu mulina we muli ne mwewandiika, tukayite katya kalisiti ako kafaanana kakesomero kebalolokolingirako abaana akantu ako. Nabi sallallahu alaihi wasallam manya Kaabu anyuma naga nti okuba kuwandiika abantu kubateeka mu kitabo kimu, okumanya abasiraamu kwolwo baali bangi nga tebajjaamu. Sekolooza baali bameka? Kati naawo ebyo byebimu ku byaleetera Kaabu bun Malik okubeera nga akola ki, ng'abulawo. Oba oliawo gye tulaga insha Allah mujja kukiraba, naye ndaba ka anna waqtu adhan. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Qur'an mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Qur'an. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Qur'an. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu 3 beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetususula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccentre.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Qur'an mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Qur'an. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tenderezebwa Allah tabaraka wa ta'ala atuwadde akabembeekeriza kano ne tumwogerako. Mu hadithi Mukama waffe tugamba nti tebayinza kuŋŋaana abantu kwemu mu nnyumba za Allah tabaraka wa ta'ala nga basoma ekitabo kya Allah, nga bakikolamu tafsiri, ne babeera nga bakyebuulirira nakyo
okujjako nga Allah abassako obutebenkevu n'ababunyisa okusaasira kwe, ate zimalayika bwe zigendako eri Allah tabaraka wa taala banyumyako. Gwani abeera mu mboozi ya Allah? Wano tuli mu mboozi ya Allah tabaraka wa taala. Oba oliawo bwana abakkiriza olukuŋŋaana luno bajja kutunyumyako. Abaddu bange babadde bakola kino, kale buli abadde akikola kyasaba beera ng'okimuwa, lwakuba tetulina yaqiini ffe oba Allah n'atuwa, oba wali basomesa bituufu, tubasomesa bituufu. Allah tabaraka wa taala bwe tumwesibako kyetumusaba ajja kukituwa. Naye gozukuse ku layiri okusaala, ate osaala obuusabuusa oba anampa saala ng'oli mukakafu nti Allah kyenamusaba ajja kukimpira, omusabe wallahi ajja kukikuwa. Abampuliriza abali wano abazze mu kaseera kano nga bwe tuwulidde ebigambo ebitambudde ebikwatagana ku Ka'b bin Malik bwe yali anyumiza omwana we, basahaba baali basatu abayawukana ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naye ng'ekibaawudde si bunnanfuusi, wabula ekyabaawula zaali ensonga zetujja okulaba maaso awo. G'emu ku zo olw'obungi bw'abantu Nabbi be yali agenda nabo, ekyokubiri olw'ebyenfuna bye baali balina mu kiseera ekyo, nga oli kikaluba gyali okubeera ng'aleka ennimiro ye, okubeera ng'aleka ebyamaguzi bye, ate mbw agende alwane, n'ensonga endala nyingi nnyo nnyini ddala. Ebiseera ebisinga abamanyi wano sisomesa after adhan, wabula tubeerawo netunakashaamuko, buli omu maatha fahima, kikyategedde kikyafunye. Shekhe leero kantandike naawe ofunyemu ki musomo gwange gwe nsomesezza, kubanga bwe tuba tusoma ffe waliwo hidayatul hadithi, ma nastafidu min alhadithi, kitufuna mu hadithi, ebirungamizibwa mu hadithi, mawduu alhadithi, hadithi yali ekwatagana ku ki, bingi nnyo beyinza okufuna mu ki, mu hadithi. Kati seeka biki byefunye mu hadithi? Seeka Sheikh bismillah. Yezoyitamu sallallahu alaihi wasallam nyo abaana bazadde, kale abaana ebakulimu kunyumiza abazzukulu, nyumiza abazzukulu, embeera gy'oyiseemu ate ennungi, ate obakuutire nti bannange mbanga nfudde mukole kino na kino, mbanga nfudde musigale ku busiraamu, bakuutire abaana bo. Nabbi Yaqub bwe yali anagenda n'atera okufa, yakuutira abaana be n'abagamba mugenda kusinza ki? Nga nze nvuddewo. Ne bagamba tugenda kusinza Allah. Naawe abaana bakuutire, wonoobakuutira bananywera. Naam, Abdallah anyumiza Kaaba, anyumiza Abdallah, naye mu mbeera y'okumunyumiza oba oli awo alina bye yali ayagala yakole ki, omwana we afunemu. Oba oli awo Sheikh tubadde naawe yadde otwo tukutawanyizaamu, naye omaze nodda ku mulamwa.
ddala emirimu buli mulimu gujjanga gwa busiraamu ogutegeddeko tugukole biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kutusiima, Allah ajja kutuwa insha Allah. Sheikh ayambadde okubuuza sobola okubuuza oba oliawo kyafa kyokka kikusigadde okwenda kweyagala okubuuza obuuza ne tukatandika tubatukamanyi okubeera ne yaqiini n'obumalirivu ku kintu kyogenda okukola n'okutuukiriza insha Allah tabaraka wa taala. Kikulu nakyo kikulu. Sheikh atusereetire oba alina kafunyeemu. Naam Sheikh. Ennyo baliidaazi baffe la togezaako tatakhallafu kubeera ng'oyawukana naani namukulembezeewo. Naam, Allah yatugamba tubagondere baba bano baddiini nabo tubagondere ekigenze ewala kozi ng'olaba wakuzza waki wafu awo tukkaanya naye tugondera abakulembeze baffe sitwawukana nabo tuyinza okufuna amashagi oba ebizibu. Kikulu nnyo sheekhe kyafunyeemu. Tuli ffenna basahaba webaali tebayaganako na mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, era bayawukananga bayitanga abannanfuusi. Kozi Nabbi bw'atago yabagamba nti oyo si munnanfuusi ayina ensonga ye, naye bw'oyawukana w'ensonga ate nga tolimba. Naye abasinga twawukana n'abakulembeze n'ogamba kamukulimbire y'anaamanya. Sheikh lwaki tewazze ku mukolo gwange nonnimba seeka nabadde na kino na kino. Omukisa gw'obiina ku ffe tetufuna bubakeefu kuva eri Allah, naye basahaba ate bo baali mu kirala. Ati wamala ng'okulimba mukama waffe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga Allah assa towange oyakulimbye. Subhanallah. Labayo basahaba betutera okusomako abayogeranga nebavugira byeboogera nga boogera ku busiraamu abannanfuusi, nga boogera ku busiraamu amawulire amabi. Naye kyasiranga okubalumu amaanyi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam abayitanga abanyumiza towemuka kwogera kino na kino, teri abakese n'omu. Era Allah agamba wala in sa'altahum, wewabuuzanga kiki mubadde mwogera kino na kino, nga bagamba innama kunna nakhuudu wa nal'ab. Ffe tubadde just twogeramu kuzannya, tubadde ffe twekwenya twogeramu nga nambeera yakuzannya bintu byakusaagirira, naye nga bategedde nti Nabbi akoze eki abaguddemu. Allah kyagamba qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, Muhammad bagambe eri Allah n'amateeka ge n'omubaka we bebabeeramu nga bebalabye okubeera nga basaagiramu nga bajeeja. Naam, tutegerekeka. Naye kati ffe nze egenda kundimba
nze kenyini ojja kundimba nga nekyo nnimba neetaaga okukuwa ku ssente nzikuwe nga nabbi addala wallahi wamwetaavu naam naye nabbi sallallahu alaihi wasallam tolina kyewamugamba ogenda mugamba ki ogenda kumufera basahaba abasooka Kaabu kyafaayo gye kiraga basahaba abasooka Kaabu kubeera nga bajja eri mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama we bajja wa Kaabu manye we bajja eri mukama waffe nabbi Muhammadi abatagenda bamulimba ne bamulimbira ddala nabbi sallallahu alaihi wasallama nakkiriza ne bagenda naye Kaabu bwe yajja naga nti amma hatha wamunu Kaabu faqad sadaqa ayogedde mazima ng'ebibyo ebigambo ye teyalimba naye bano nabbi sallallahu alaihi wasallama bagenda okujja nga Allah yamutegeezezza dda Allah tugamba ya'tadhiruna ilaykum idha raja'tum ilayhi bagenda kwetonda bagenda leeta idhaaru y'okwetonda singa onoobuzzeeyo gye bali qul la ta'tadhiru bagambe timutawaana kwetonda lan nu'mina lakum situgenda kubakkiririzaamu qad nabba'ana Allahu min akhbarikum Allah yatulidde dda byonna ebibakwatako lwaki tebagenze mu ntalo wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu Allah emirimu gyammwe ajja kugiraba paka we tuli wana abantu tuli wama bamuliza Nabi sallallahu alaihi wasallam iwamulimba kyenjagala okujjayo nga ayika nefe ogenda kutulimba tejjakuka nekiba kyetaaga nakuwa ku ssente kyenagambe jaziku nga tolaba olungi mwetaavu kati tubeere balinde baffe nga situbalimba mugambe Sheikh Sazze olw'ensonga eno n'eno Sheikh Sazze nabadde nogenda okukola nga kituufu obadde ogenda kukola Sheikh Sazze wallahi lyabadde gayaalo nagayadde mugayaazi Sheikh Sazze omutima gwagaanye bira amazima subhanallah reasons Kaabu ze yawa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senga onooziwuliriza kyovulaba Allah yabatuusaako embeera tunaasoka reasons ze yakuwa zaali adaafu nafu nabbi ekyaŋŋanya okujja yamaguzi mu lutalo nabwe kyaŋŋanya okujja kino nakimuwa namugamba amazima Allah namusonyiwa ne banne basatu abayogera amazima babiri ne bafugamika nga ssatu bali abatayogera amazima subhanallah maadha faala Allah yabakolaki yabafuula bafuuka bannanfuusi Allah yabagamba atya innahum rijis mazima bonnagisi beyayogera kale naffe abali wana abampuliriza situbeeranga abo twogere mazima amazima gali kufuula ow'eddembe kiri mu bitabo biri ebyabaganda baffe beera wa amazima gagenda kufuula ow'omumirembe ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin tutye Allah tubeere b'amazima amazima galungamye eri obulungi bwonna jima'u lkhayri walbirri buli kalungi konna kali mazima ate amazima ebirungi byonna bikutwala mu jjana alina lyogera mazima okutuusa lwaliwandiikibwa eri Allah nti oli w'amazima tubeere b'amazima laba Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yategera mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti w'amazima era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okudda ng'ava mu laylatul Israa wal Mi'raj abasinga obungi n'emikwano gya nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabagamba nti mu kiro kimu yabadde mukkulu bamulimbisa bamukumbo naye oba oli w'amazima ne lwolimbye abantu bayinza obutakikola kye oba oli w'amazima ne bw'okola ekyewuunyisa abantu bakikkiriza nabbi bwe yakola ekyewuunyisa olw'okuba yali w'amazima nga Abubakari amumanyi Abubakari Siddiq radiyallahu anhu bamuleetera amawulire nti bukyabalimba kyamukwano gwalimba atulimbye okimanyi atugambye abadde mu kiro ekikeesezza leero n'agamba waaba Muhammadi faqad sadaqa yogedde mazima summiya bisiddiq
natumibwa ki Siddiq annahu saddaqa haditha al-Israi wal-Miraj, kubanga ekyatukawo Isra ne Miraj eyasooka kikkiriza, tuli ffenna bampuliriza. Kati atubeere bamazima nga bannabbi, nga basahaba, nga basalafu salihina, tujja kuwangula nga Kaabi bwe yawangula olutalo olwali oluzibu ennyo. Wallahi, subhanaka Allahumma, kkiriza nkuboona ebigambo byange. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.